Yes, all right. Eyemibisekerwa alien afuse ekizibu abaana b'eggazi ono weni ku Freedom City wabweru wayo mu parking amanya Kamoga Buduswabulu nga bulijjo okutula update ezigenda mu maaso oba ebifa mu bivulu olwaleero nsinzira ku Freedom City nakeddewo nga olaba buli kimu kikuweereza ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo gendayo ng'olaba kasa zino poliisi ogiraba eri mu kanyologano kugoba abo abaana basusse abadigize basusse obungi abaali eri waneno olengera kati bajjudde kapasite tebakyasobola giholdinga munda eyo kyovola kati bazze bweru bayisa bivulu bubadi bwabwe buki kyowa kati poliisi zino eri mu kunyologana nabo bengekola ki eteekawo embeera ennungi gwali eri tulabeko Abitex ng'alina abakulu ne Luba ne abakulu abatwala ekifo kino ekya Freedom City nga bagezaako because badde oluvumu lubadde nga bagala kusaza mu kivulu olw'ennamba eyitiridde obungi badde bagala kusaza mu kivulu olw'ennamba eyitiridde obungi naye ekivulu sofa kukikyaliwo era kikyagenda mu maaso ngambye wano wendi saa zino kati ndi ku Freedom City naye wabweru waayo ndoza olaba ekigenda mu maaso abaana bali nnyo ku mmotoka waggulu abavubuka nnyo abamundoza abadigize obalabe bakonkomadde waggulu eno ku balcony w'ekizimbe ekirala ekiranye Freedom City ebyo byowulira obira ebibwatuka ebyo biri awo abaana nga bali kuyisa bivulu wabweru eno wabweru jaamu yakutte wano ku Freedom City poliisi eri mu kwezooba nabadigize embeera eri wano abaana b'eggazi abo bataddewo embeera nga bweri saa zino ogiraba so sigala ku CBS FM tubeere maaso tukuwa update buli kimu ekiba kigenda mu maaso tugambye ndozolaba bweru saawa jase eri emu yokka ne alien kivuvu kyale kyakutte dda kyaboozi kyo kiboozi tugenda kuba tukuwa enekifa ewa palaso agavaayo musajja nga ali ku ccupa naye nga tugende mu maaso kubanga tukuwa update kimu kiba kigenda mu maaso so sigala ku CBS FM UG tubenga tukuwa update kyekigenda abaana bameese abakinywamu abakalumamu gambi wali eri munda nga olabyeko video zenkutereddeyo ku CBS FM UG official YouTube channel yaffe nga stage VIP yo bagijjeewo VIP yo ejiddwawo stage abaana ne bagijjawo ne bagimenya nembuza alien kimenka agenda yimbira ku ki naye sofa embeera egenze nedda mu nteeko poliisi babawunsa ne bajja ku stage ne bagobawo omujuzi okubaddewo ku stage mbeera kati sofa egenda kudda mu nteeko wano wensinzidde okuweereza ngambe ne mu Freedom City tolowooza nti nondiwala Freedom City nga bwogiraba nene mu parking munda netwakateremu bulungi naye nsinzidde kuweerezaako wabweru tulaba nga tufuna abatudigize abamu waneeno olaba piki ziri eno waggulu wansi olabawo motoka so wali eri wosinga okulaba eri yonna baana abamu n'ekivulu boolaba baneeno basasudde naye olw'omujjuzo n'embeera basazeewo okulwalira bakite baddeyo oba bagendewe bagize awapalaso kuba eno ngambe zigenze oweere essaawa 11 nga kyajjudde dda naye kasazi mu poliisi olaba eri mu kulwana n'abadigize ennamba nnyingi nnyo eyitidde ku kapasite Freedom City gyemanga ejjuza bo bajjudde nga wenkulaze munda abantu bajjudde alien amenye rekodi abayimbi bangi nnyo abaali batandikiddeko wano ng'ekivulu kye kiba kisoose mu comment section angambye mbu Fiki Famaika kyamulya kyera kyamuzana naye amaana nakikuba ku Africana waneeno jojuzi naye nga omulumi gwo gwasooka waneeno kyamutuulamu abayimbi bangi nnyo kyekituddemu alien alina omukisa ku bantu abali bajjuza ku Freedom City eno naba nga bagijjuza bulungi nnyo mwe muli Red and Weasel zatuke saabweziti nga kyajjudde dda mwe muli ani omulala Edilisa Musuuza amanyiddwa nga Eddie Kenzo naye yakikuba n'akijjuza ne kibooga abayimbi bangi nnyo Mathias Walukagga naye yakikuba n'akibooga naye kati alien nga kivulu kyo nga kyekiba kyekisoose nekiba nga kituuse mu kapasite ng'eno abantu nga babagana n'okuyingira
So embeera bwetyo bweri kugambye ku Freedom City embeera nga yagambye security tight yo weri security yo bebi mule bali abapolisi we bali abali muleya we bali bulwamu wanene sinzide kuweza ngambe ni ku Freedom City towebuza nti nondiwa ndozoja Freedom City goja geno gambe nimba nedda tata ndi waberwa Freedom City ndi wanene mu bana be Gaza kugambye ekivulu kyo kijudde abamu abadigize alien scheme gempuliddeko oluva wanene okuyimba ku Freedom City agenda akasubi awo ku munaku ekifo kimanyikidwa nga Power King yegenda obeera party after party yegenda obeera era awanawulanga mwide nyota musange ku Power King gyagenda okubeera naye tugenda watutuukayo tuwe tukuwa kyekiba kigenda maaso wanene nga bobifuna nnyo ku CBS FM UG genda maaso notufollowinga ku mikutu gyaffe CBS FM ku Facebook ku CBS FM ku Twitter handle CBS FM ku Instagram CBS FM LinkedIn genda yomengo tunoonyako CBS FM UG official YouTube channel yaffe genda ngolo subscribinga o likinga o sharinga bo video nga buneno bo moment nga buneno nga tobusuwa omwana abadde anagamba nene ekyo kyembuuza abaana bo bameese kuba tubadde mu ndengo oli awo mu kigambo kimu oba kyeki ngabe abaana nga bameese mu ndengo tubadde so fulumyemuko nange ofuna ka fresh air naye nga enzigi zonna nzigule baguddewo buli wamu aeration nga buli wamu empewo esobole okuba ng'eyitamu kyo kibadde kikambwe ennyo naye nga so twegerera embeereze mu nteeko sigala ku CBS ngambe weekuumire ku CBS Kyabasa nga tujjaguza emyaka 27 nyumiro ki akakunywa ku Kyabasa nga tujjaguza emyaka 27 kiki kyoyagala oba kyekyo kyali kikunyumidde kiki ekyo kyeweesunga ku Kyabasa so sigalako toleme tojjako ngambe ngenda kuwa update yaman sigadde nga Kamoga Abdusabul mugoba nsonga munabugerera abebugerere mbatumiddeko nnyo abebugerere mbatumiddeko nnyo kangurumiraawo ebukeeka ekyalo mbatumiddeko nnyo tuli mu Kampala bye nasomerera byenkola so musigaleeko benga tusigalako benga mugende maaso okusubscribinga okulikinga okusharinga